Buli achikutemu obugalo ya butademu Yuga dance ye kazinyemu Kano kazina ye kazinyemu 2 Ace Entertainment Akabanana Bakukabanana What? Akabanana Bakukabanana Akabanana Zenjagala kabanana Kituufu kawo mwatete kabola mupatiri mulokole musiramu na buli akola anti kakolerera omuyimbi tayimba nga tannakalya atirisiti amazzi gasembayo mu bbaala bingi bibeeramu tannasaba mwenge kwatandikira mpa ku kabanana Akabanana Bakukabanana What? Akabanana Bakukabanana Akabanana Zenjagala kabanana Amazina malungi kati agaliko Kabanana dance fegwe tuzina Yuga dance echikutemu Nesitivi nina yene yenyenya mazina malungi ate tegaminya wonna wooli ogazinirawo mu lusuku ne woba mu nnimi mu bbaala oba mu kinabiro mu ddiiro ntebe oba kisenge bwe gakusanga nati woozinira busse kiseera babukoona n'ebimeeni nabyo ne bimiima akusooka okukoowa kugambirawo nva ku kabanana Akabanana Bakukabanana What? Akabanana Bakukabanana Akabanana Zenjagala kabanana Waimaji wanapenda sana wanatafuta nyo na Ulaya kabei gali kana uzanyo akabanana ubokalina kampa bokalina yes akabanana jagala kabanana baby akabanana jagala kabanana Senangere sikafunye baby Oluna kusirubala baby Zere sikafunye baby Nebyenkola tebingasa baby Emisuwa nechikala Eminilo nechikala Zembanjagala kabanana Bakukabanana What? Akabanana Bakukabanana Akabanana Zenjagala kabanana Akabanana Bakukabanana What? Akabanana Bakukabanana Akabanana Zenjagala kabanana Wenti Itandika butandisi tugenda maaso mu Kibimire ne Mwanje Steven bakomyewo ate nga Kiddes terewo tugenda mulako mwene tandika wamu ne mwana mulenzi Kisuto Stanley Kasire John Bosco Sekyewa Henry Gonzaga nga ne byalugaba po mwali songa masavu Luwanga Jero za Lwango Latifa mu filimu yaffe ey'omulembe tutandika butandisi bagiyita Sida mu Sabo yawandikiddwa Mwanje Steven era Lukabe Frederick editor waayo na Liang Farida yakoze ku locations ate nga Ntwasi Gerard ku kamera Lukabe Frederick ku sound songa Sekyewa Gonzaga ko director ate nga Mwanje Steven editor waayo Mwanje Steven ye producer ne Kiddes terewo itandika butandisi kakati mu kutandika ku mulundi guno tulengera bulungi nnyo okwetegereza omukyala wuno ajja n'engugu ajja atambula mpola mpola agenda kumbe waliwo abajamuvaako emabega ekyali ntandikwa firimu ayambuka lusozi ogenda okwetegereza lwajjira mu kabode amutaka ajjira mu kabode bw'ayitaayita owaayi pane ng'obadde ki
zendeka ngenda yegewo ogenda bwotyo wajja bwotyo bannange taata malayika ndeka omwami ono taata malayika engeri gye wajjamu yali yasanyu kwagala nassanyu jereri kati ate ogenda okaba byebyo omukyalo ono kyekimukabya akoye bujozi ebigambo byakabaraja nagamba akoye obujozi bw'omwami abaami bajogera ddala bannange mbala byawo omanyi omuntu olugambo atandika atunulanga eyekanye oluusi alabe kiki kumba aba anoonya kyanayogera genda mangu ewaka omukazi oyo omu yeka yakuguwa akazi bafumbe abakazi bameka olyoka onowe ku mukazi omwoyo yeka bw'atyo nagwe tofaayo ngenda kulabanga ensonga nzikwasaganya ekyo toyina kunoba onobera ki wajja musanyu olyoka ogende maziga oyo omukazi ngenda kulabanga ye omuwona ono ng'akwata siripa ow'olugambo ng'akwata siripa ng'asooka azisula ne wali ng'asooka atwala olugambo lumumenye mutaka alina abakyala kirabika babiri era omukyala ono abadde anobye olw'obujozi bwa bba kati ono walugambo bwadduka yasibira wa maama wa muwala ng'agamba nti muwala omusanze anoba omusajja n'amugwa mu bulaga amutuze era yangwa gweddawo tule mutunduzi bonna omusanga ng'alina emimiro gw'omanyi bamutuga muwala wo bamutuze oli bbaawe takyakuba yamufuula ngoma buli kaseera akuba n'amugyamu amaloboozi kani bannaye omusajja oyo alagazaki omwana wange omwana bannaye gwataweerera wadde okulabika nti abaako ekintu kyayamba n'okumwanjula teyamwanjula ali eri amubye amatama siga egali agali gakufaanana ennyo tugende yena luyange Farida tugenda maaso ne firimu omwana gwe tulabye abadde anoba yamuzaala kati ng'asooka ayitawo asooka ayingire mu nsonga z'obufumbo bwa muwala we owoluga tugenda maaso ngende ndaba engeri gyamuyoola genda kulaba apaana kampite mumanju eno mukazi watunga ayitawo alina mu bigere bikalu nga bw'omanyi bamaama yagala asooka alabe ono naye nga yeetooloola emmanju wuuno enfirimu egenda maaso aba ali wano nga nyina gusse omusajja baŋŋambye akusse muto kyafaananika gw'olabe si kyafaananika ne bannanga abantu soka olindeku tugamba ŋŋambye ye mulalu maama nze tebannankubako baŋŋambye musimanyi mulwanyi ne mujjawo simanyi muli musabo gye mulwanira kani ngagamba ekituufu ye omusajja yali yawasayo omukazi omulala naye ekituufu kiri nti tetunnabako tannankubako kale bange mutabangufunye era ayomba alwana naye tannankuba maama abagambye nti ankube balimba baliko obuzibu ebigambo ye mulimba bannange nno obufumbo bulabe butali bwangu nnyo omukazi ayinza okulimbira bba omuntu buli wokwate kubo n'ova mu bazadde bo n'ogenda ewaabalu kyonna ekiba kiddako oba weetegesa ogguma bambi kakazi kattu kalinga eŋŋoma ate neekuba obuti waliwo eŋŋoma gye bakubye emiti ebangumu nnyo 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 kati yaguma kaakati nno nga tujja tukwate kuba otudde erudda oyasibala wagenda nompa enamba akasimu bakangwako mu takisi bannaffe bagenda mu maaso balina bizinesi gye boogerako era ng'omukyalo ono Flora agamba nti adde aludde okuleka nibalagane muno ono ate ng'alina ebintu bingi bye yamuyambangako kani nga mugane tutya weetuli naffe tulina ekipya kye twatandika waliwo ekibiina gye bagendanga nga ne bamuyamba ekibiina kino baalinga bawola ssente wabula eri gye yajjanga baali baavaayo kati waliwo ekibiina ekipya ekiriwo era ssente tusobola okuleka ntukoola bulungi nnyo ye manga dda agenda maaso amatiza Flora ntongo Flora kani nga mugamba ekyamazima ngenda kujja mu mpole ku ssente bawola ssente ebintu by'ennaku zino bizibu nnyo n'okuwola ssente yafuuka bizinesi era abantu bakeera kutambula ku makya nga banoonya bye banaawola
Kaakano Mangada anoonya bye banaawola. Ng'onye. Bwe tuva eyo nga tujja tusanga Oli muzibu. gye baliko jjajja Kabanana atambula alina gy'ayolekera. Nga mpita ayita n'esikusanze. Kani ngamugamba mbadde nze kulaba. Ekikumi kiikyo lyako. Kani ngamugamba sindika abantu lw'otamperadde ekikumi kyonna jjajja naye weeyisa bubi. ekitya Lwaki? Nakusindika. Jjajja nga nkuleetera abalwadde ab'okujjanjaba. Bw'oba babakuwadde ez'ebigali lwaki tompa? Nze. Kani ngamugamba kye wakola. mukazi gwa Abantu awasembeyo okuleeta. Sina lono ntandikira gamba nkwe ku ssente ze baleese tebalina ssente ze baleese okugyako emirerembe. Ono yaleeta abalwadde mu ssabo sindisa omuti naye abaasubireyo commission. Ng'onkubulire. Bw'obanga bw'otyo. Naye bannange kireka jjajja oli mukodobuko toyagala kulayo mpa ku ssente. Abantu balina kusindikira notampa ku ssente. Banne ne wendi kusangawa oli ne wajjanga kyoka kye kimuluma kabe ng'alwadde sumaama tompa naaga atoddamu kumpa bantu bo. Abantu be yasembeyo okuleeta mbu balwanidde mu ssabo n'amayembe ne gadduka tegannadda. Mayembe gaatidde olutalo. Bameka. kati mbajjanja Nze ndi wano ate amayembe buli gabula yakutuka ebegundi mayembe gamubye nnyo. Waliwo abalwadde abatajjanjabika. N'otampayo wadde. Kadi yamuga atodda nga mukuleeta gasiyawo oyo genda. Efirimu egenda maaso lujumanyi era twagala tuteeke tumanya oludala gye bigwera ne sinema yaffe eno. Nagambye evuddemu Emmy's production nga bulijjo so zigenda mu MK Majestic Plaza leve eyokutaano edduuka liri namba 8. Kaakati no mu kaseera kano musajja mukulu ng'ajja nfunye obuzibu ewange entunda ayingidde woofiisi ayagala kutunda ttaka ayina ewuwe ewange entundawo njagala mumpa akasente saagala kuteekawo ttaka ng'ateekayo omusingo wabula antunda obutunzi adyo lyakabaka ababa munyambe yagamba nne ettaka lyagala okutunda lya kabaka. Ettaka lya kabaka eyo teritera kutundibwa bitera kuba bya busuulu liizi bwe bityo. bulirenga basajja bannange wendabira ano munda bandi bubisiina wendi siteredde mu nnyambe ettaka mu nnyambe abakazi beekubidde mu nju mwana era omunga ayagala kutta munne kati wano njagala yafunye obuzibu oli omwa ayinza okuddaga nzitira omukazi oba okiraba kati ayagala atunda ettaka abe ng'agula ewalala. Kati mbakazi be balwanidde mu nnyumba kabuze katabette ate kuliko omulwanyi ennyo yakubye ennyo munne kata amwogoloze kati ayagala ettaka lino alitunda asobole okuzimbira ono gwe baakubye ennyo. Waliwo omukubi waliwo gwe baakubye ne boogoloza naye ettaka lyatunda ettaka ly'obwakabaka teribaako kyapa ate ennaku zino bw'oba otunda ettaka abantu bakitegeera poloti oba oguze ku ngulu ogulawo leero enkya ne bagamba ate si wawu. Kati abantu baagala nnyo ettaka eririko ekyapa kati bagamba engeri gye kiri nti alina ttaka lya bwakabaka basobola obaako bye bamuwa awalala. Engeri ekiri nti atunda kugula ate bo baba n'amataka nga bajja bakola endagaano. Genda okudda eno waliwo azze Sabo n'abasajja ennaku zino batandika okuluga. Emize gyonna egyali egy'abakazi edda abasajja bagyeddiza. Omusajja atandika ekintu ky'obulogo n'otya abaana bali kubese jajja musabo balwaniramu abaana bali temanzi kati jjajja abadde bamusse era buli mulwadde ajja amunyumiza ekyabadde wano. Tanzania eyo bannange baana abazzukulu bagenda ne bajja wano omukazi omu yali azze kuloga munne n'omulala ng'azze kuloga munne kati bombi nga bazze buli omu aloge munne kati bagenda okwesinkana mu ssabo ne beeyoolayoola amayembe ne gadduka mbu yakagano nagadde Tanzania kati gadduka n'okutya gatya mbu gaafuna n'akabenje amayembe gagwa kabenje era ky'obulaba naye awonyera amayembe gagwa kabenje nyinigo naye afuna obuzibu kati atambula awonyera nyini mayembe gano. weetaaga genda kuwonani musibira mu bbwa kati yakola ng'agamba ku kyeddagala kyo ngenda kulabika ninkufunira essomeraawo njagala obe nga ogira ekintu kino obe ng'okikubira ddala kuba buli wookuba ekintu nange ebigali eno bibeera birimu bikola balabe nga tebakyafuna bakasitoma. kati ng'amugamba omanyi jjajja nti eri navuddeyo abadde alina baakula nabo baloodi babadde bawola ssente
kakyagala banne babadde akola nabo baleme kuddemu okufuna kasitoma yenna nga buli kasitoma yenna ewe jajja bali bannanyini wali osooka obagonzi kati ng'agamba ngenda kuwa eddagala waliwo ne bayita kiyooleyole ayoola bonna bajja kukoleranga baasi efirimu egenda maaso kakati nange nkola kaweefube tuzaawo kiggwa era njagala buli ajja babaddamu bakasitoma olekayo atisiti omutwa engeri amayembe gye gaabadde gadduse nga n'abaana bye bagenda ku ssomero ne bawaayo school fees n'ez'obuzimbi kati onona ssente ojja ne ssente ez'eddagala n'oleeta ne ssente ez'obuzimbi nagge bajjajja bali mu ddwaliro ate oleeta ssente entono amusibira mu bbwa kati sooka okwate omusibira mu bbwa muti n'ogamba togeza omusibira mu bbwa ogwo oguyisa mannyo era gwe guyita bakasitoma bonna efirimu egenda maaso kati tuddako ewammangada ng'aleeta Flora yali omu ku bakasitoma abakadde be baawolanga ne bazza era ennaku zino zonna abadde ng'abanoonya nga tamanyi woofiisi we yadda kati kumbe woofiisi zino zaali zayeeyawula magazi ebintu by'abantu bisobola okubeera ate nafanyi tukola njagala olabe ngenda kukola nti anga mbadde njagala kasente enkola yo kyaliko kyakwagala kwewola kati twakola twagondezaamu ku bakiranti baffe kaakati kadde otuteramu just kati awula talinaamu ssente ayagala ate yeewole kati nga katugenda kuwula akakadde oba miliyoni 2 wazza oyagala nenya tusobola zikuwa naye buli miliyoni gye tukuwa muddiramu amagoba ga mitwalo 2 tusobola manerenda ye muntu akuwa ssente ng'amagoba gali waggulu nnyo butitimbe kati ne bamugamba bagenda kumuwa ssente bw'aba yeewola kakadde interest ziba zaki za mitwalo 2 yawulira omanyi teri yalumirirwa nga talina kigendererwa osooka ne weebuuza emiliyoni 2 oba emiliyoni 1 abasajja gye bakuwola naye nga bakuwa miliyoni 2 ozza miliyoni 2 mu emitwalo 4 ekyo kikwoleka ki abantu bano ebbanga ly'omala nga toziza ssente zaabwe baba balya mitwalo 4 egyo gyokka omukyala nga bamukyamusa ng'agenda efirimu bagiyita Sida mu Sabo twalabako ekyali mu Sabo eno bagiyita Sida mu Sabo zigenda mu MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 awo nno firimu zonna empya zibeerawo so nga olina okitegeera buli lwa Monday tuba ne firimu empya anti ge maka g'ebina Uganda bulijjo lwaki oninda okweka mwana kaakati munnange tombulidde nti okola bino byonna omwami nga tagula ewapya nga taleeta mukyala eyabadde anobye kakazi ke kalina eddalu naye yakazizza tuba tuyiyambe ekintu kyenayiza yayiyiza omukyala n'amufunira awapya walungi eri yatunzeeyo n'afuna awapya kati ngeri ogirekedde oli omukazi kati ng'amugamba eri endala oli yagisigazza ebyo si kyagala naku ebyo naye tuddamu kwogera bintu ebyo olaba omukazi najja nkuba ne munzijamu erinnyo bamugjeemu erinnyo omusajja omukulu okuula toddamu kumera waliwo emyaka egitakuula kuba giba tegikyamera emyaka egikula gyegyo egimera wamma ekyokunywa kakazi ke kano kasinga okwagala kubuuza bano abaana tubajje eno mukyalo oba nedi abaana ogira obalekera maama tubalekayo kituufu omukazi mugezi ono tayagala bintu byakumubonyaabonya tujjeyo abaana baffe obenga okola tubalekere maama kakati munange oluvannyuma ankube tubanja ono era odise bwe yakoze bizinesi yali akola ne banne bamanerenda yababuuseeku kati akola yekka okumanya abamanerenda baba basajja bazibu nnyo baba n'abakyala be babeera nabo abaana ab'obuwala abanoonya abo be banaawula sente zaffe ziveeyo manye olina okuleka ntukola ekintu kino kola ki kati babaako ebintu bye baleetanga emisingo bitundibwa ko byemukwe
babadde bawezezaawo awo erifu ya sementi bagenda kumutunda balina amataka ag'okutunda abantu abasinga abajja okwewola sente zibalema okuzzaayo zibalema batya njagala olabe katuba tuli awo ng'omwami Kanyankole wuuno ayingiddewo muli mutya bannange mujye bali tambudde eri ntambudde wonna baŋŋambye abantu bamwe musimanyi abantu bakunoonyawo embampola ne ŋŋamba mbuliddewo we bampola kumbe mwe muyinza okumpola ndi mwetaavu nnyo ow'ensimbi ku ssomero mukazi wange mulwadde mukyala yalwadde baana balina okudda ku ssomero landiroodi amanja tubadde mu lockdown simanyi kyeŋŋenda kukola bwavu bizinesi yafa njagala sente okukola ebintu ebiki omanyi bagamba sente money beats gonzaawo money makes blood run faster wetaganga sente mmeka kati basoka bambuuza mmeka zoyagala zawamu milliones njagala miliyoni 2 miliyoni 2 2 miliyoni kakati fe wano ekitwawo omanyi ekiva okubeera nga zezisyasinze okubeera ennungi fe wano miliyoni 2 agenda maaso annyonnyola ezi tuzaamu omutwalo gw'ensimbi guti wulira mwezi bwe bakuwa miliyoni 2 omwezi ozaamu mutwalo bw'otwala miliyoni 2 ng'ogenda zizza mu mwezi sente zo oddizaamu mutwalo bakola 5,500 ku buli client gwe baba bakozeeko weegenderezanga nnyo omuntu akulaga ekirungi kyokka woofunira n'atakumanyisa ogalamira otya sente ezo olina okubeera ekintu ekira sente tuzikuwa naye obaako kyosaawo ng'omusingo okakasa ni mwezi ozituwa bwe zikulema kyetutwala omusingo ekyo naawe obanga ozitutte olina okumanya nakitegedde neŋŋamba teri awala sente nga tasaba ki omanyi nempita omwewozi nze naleese kyapa nkimanyi abawola musaba nnyo ebyapa kirabe kiriko oligino ate tulina mutawa awo tugenda kuwa ekyapa kye yanze nakyo sente nzaagala afuyiika ogirabye abantu abamu babakozesa endagaano linagamba endagaano tugiwandiika ennaku z'omwezi nga 22 buli batoziza sente okumenyawo endagaano eno ettaka liba lifuuse lyange musajja mukulu ng'asudiya bamusudiyiza akuwa sente zino omwaka mulamba engeri gye tuli nti ozaamu kati kasita baalaba nga alina ekyapa ne bamugaa tusobola nozikuwa olw'omwaka omwezi naye sente tutera kuba za mwezi anze nsobola ozireeta era njagala omwezi nsobola nempa miliyoni 2 nze omwezi mba njasobola sente zino ngenda fanga ensobola kuba nange munange kale osobola okugenda nowero basi tewali mutawaana kubanga ezo sente ng'akkiriza bulungi nnyo bakkiriziganyiza akasente akatwale amegerera ebiseera ebisinga omuntu yenna aba n'ekyobugagga mu ngalo ye naye nga tamanyi buzito bwakyo tunuulira genda naye mu banka omuwe ng'ateekayo ekyapa ekirala bagenda musasula ono yakola ku kyokusasula kozi yaniwa kazinga sente ze nazo zireete wandiika woova kyosibyeyo naku z'omwezi kyosimbyeyo kikyolese sente ozizadde wandiika ani ennaku z'omwezi zoza sente n'asayininga nze kakokola neewoze miliyoni 2 mu mwezi gumu nzizza nga zirimu amagoba g'ebiri ono genda sente genda sente azikuwa bantu bangi babbiddwa naye gwe omanyi okusayininga nti mpeereddwa miliyoni 2 nga tebannazikuwa bamutwala kumuwa sente efirimu egenda maaso omukulu n'anywamu naye omukulu okunywa ng'awoomereza eyo ne tuvaayo kakati bamanerenda mu kitundu kino balimu ba mirundi 2 njagala olabe maama tukuyambe tutya kati waliwo n'omulala azze okwewola kati ate ono azze eno mubesiterewo
azizza akasente okugoberera amateeka era bamwebaza nnyo njagala olabe bane bantu bewola sente ne batagala kuzza bano kwe kuwandiika mu kitabo sente zaabwe zikomyewo sayininga wano bwe bakuwola sente n'ozizza bakwebaza oba tukuwoleeyo n'endala nedda kyenadde nzagaza kyawedde munnange ono yeewoze nazza kati bawula baagala muwolera wano obusungu ne bubakwata omuntu manerenda bw'akuwola kakadde aba yagala kakulema okuzza omusingo guli gwe aba asinga okwagala naye abantu nga baagala sente totuteeyoko teweewoze twandikuwozeeyo n'endala oba n'obeera nazo n'okola omukazi kyakola nga asituka ye nga yeeyongerayo efirimu egenda mu maaso mukazi atukoze eki kati lengera abantu baleeta bulesente baavu bugenda tuluma byebiki ebyo tukwewola teri kulemererwa sasula wasasulirawo nadde maze dda n'okubala abantu bengenda okuguza ettaka eryo byabesibyewo binakani ebyo musingo gwe ekintu kino kiki ekigenda mu maaso kirabika abantu bano tugenda kufunira mu malusu gokka woofiisi naye twandigenzi ne tuddeyo ne tulungamuuko twandizuukusizza amalogo balina emizimu gyabwe ne sente ezisinga bazisuzanga mu manju manerenda akuwola sente ng'azisuzizza mu manju jajja mukama wange yansindise mukamawo jajja okola n'omutawali wange ono abana bawola sente ye jajja baloga oluloga sente ze baba bagenda okuwa basooka ziroga zikulemerere anti yadda ngambye nkoddagala obe nekisiraani kati ngako buli muntu alina sente n'okwatagana naye nga sente zimuggwako ne muzisigaza ng'era n'okuba nga ne bwabakukwanye tawo bakuwa eddagala ly'ekisiraani eyo lyennyini buli ag'okwasa sente zifa bufi basi kati ng'agamba ng'asooka amuwa enkebuka eddagala lyakoleddwa mu nkebuka kati ate enkebuka eno erabika eddagala mwe bakoze enkebuka eyagifuluma enkebuka yali wa misinde nnyo ate yali alidde bijanjalo n'empafu kankubano kambalina oyo mwagato mwatabya mwesiiga kati ngamugamba ulira eddagala erifuula omuntu ow'ekisiraani empitambi enkebuka mbalina takuva mu nsawo olunaku kana nosenyaku kumanyi namuwa n'eddagala nosenyako obegamba mmwe mbalina ate ng'olina mukango alina eddagala emiti agituuma ekyo kyayagala kibe alituumatuuma emiti agituumatuuma kati nno efirimu egenda maaso basi kati situka oyo mutabani mugambe nti baba bweza akole kakati munnange nga tujja tudde erudda baba oyagala nsalewo ki taata yangu ono okuva lwe bamugoba yalwana n'omukazi munankani we munju muno ebizibu byannina nange nnyini binsinga obune ono kasita yalwana ne mujja we ssebo yatuukira wano eyo gwe tulaba gwe nange nnina ebizibu ebyange bamukubira essimu tagikwata omanyi ayagala abe nga addayo ewa bbaawe ye mukibi mmere musajja yamutebuka kugambye gimpe kati ngamugamba mpe enamba y'essimu ndabe balo ebyo byemunobaanoba guno omulembe bakyanoba twakayitamu empewo ya korona ate onobaanoba ffe tukuliisa eki nkugamba njagala mukazi wako ate kubadde ewuwe adde mu maka ge ono naye se wamuyita lumamyo
Tokola nina ebizibu bannange munyambe nange ebizibu byange bindi mu bulago sokwata mukazi wona mukazi wo yenna yenno ali wano lwaki tomuzza ono bwe yanobera wa muganda we mukulu we ewa bweka bamugobayo abaana b'obuwala tebakimanyi nti bwokeera ku makya n'okula kitaawo naye oba omuwewuddeko ofumbiddwa ate omala ozza eri obufumbo bukulemye yenna okoye omusajja okubakuluusanyiza ate mbw'okumawo nze bannaye nange n'ebizibu ebyange nona mukazi wo tugenda bituuliramu eyo efirimu egenda maaso owaaye n'omukazi omukulu alina ebizibu n'omukazi oyo alina emize egigye saagala kimu ekisibe ku muganda wange ate nkubuulira bino wammanga togenda kuddamu kufuna mukazi alinga muto wange simuwaana nti olw'okuba muto kuba tewali kyotamanyi laba atalinga mulala ozanya n'okuzanya bamuwanye wanye alwanye entalo nyingi yenaagubaagubanye aliwo kimu kulwana bulwanyi buli kaseera beera balwana bulwanyi kaali agenda kujja kati tugenda maaso suubire naawe woolaga katulabe gye biggwera wekwata kugali genda musangi agaye genda musinkane we mwali lava eddamu butu bagenda kusinkana gye yamukwanira agenda kugwa kwata ogende lwaki nawe onfuukira ekizibu ku bizibu bye nnina bannange bizina ebizibu byange ebinkuuba efirimu egenda maaso katulabe gye biggwera yingira paakingi ebyomusango kuba ngambye nze waalaga ng'asooka munanga ayingira munda firimu nage tulaba Sida mu Sabo kaakati bano basazi babe nga bajja ewa jjajja n'okumanya wanneera eddogo lijja kuzunga lifuna endali alogera ekyalo kino kyonna ali omuntu omukyobula bw'otuuka abasawo abamu ne bafuluka baba tebafuluse wabula eddogo lyonna eriroga liva wantu wamu ekiseera tekinnaggwako lwaki abantu tebafuluke gw'ate alogooli agenda n'alugera ne munne gwaluga gy'alugera amayumba tugakyusiza kati juzi waliwo omuntu juzi kadi bano bazze balina ensonga gye baagala okuwaaba ennaku zino ebintu ebikyategeerekeka ng'azifunye labayo nya kitundu kawungezi omukazi twamuwa ssente ninga ate naye n'amala ssente n'azifuna kakati ati togule oba mwakyanga emiti kireka mulina kye mwakyusa mmwe kamanyi omukazi bamuwola 4 million n'amala n'azizza ate nga pulaani yaabwe baba baagala ssente zebakuwadde zibe za bisiraani gy'oli bw'ozikolamu ekintu kyonna ne kigaana awo nga batwala omusingo kuba omusingo guba munene okusinga ne ku ssente raba kati nokirabe wano katunogaba malaalo wano kati ate raba eddagala lyakulukuta lirina eno yabagamba eddagala balise ku malaalo kati ndi amalaalo ge gali mwakikola kati gwawano wano kati eno yenzimbe efirimu egenda maaso awo enzimbe bateekawo ddala ennyumba endala wenyininyini ewaali amalaalo kati mwetimulambula ddagala kati bawasendawo dda wano kati ate jajja amalaalo tegaali gaffe kino kituufu kyennyini wano nzimbe lyakulukuta basendawo kati awo simanyi kyakukola mu mwasobya eddagala kati mukama waffe oli wangu bwe yabagamba okuteeka eddagala ate ddagala lyatambula koze tutya ddagala lyatambula terikyaliwe lirina kuba kale okubayamba efirimu egenda maaso era twaga tumanye ludda gye biggwera okukolaki ebina okutuusaamu kati nemba bwate akalala kati otugala ddire kakwati no lyali akulukuta nokuba kati nga akasamambiro kali mugga nze nakalabidde wano kikino kyeraga bweraki kati tugenda okukola tugenda kukyusa okitegedde bulungi kyetukyusa kyeki ngenda bawo eddagala wano eddala otegedde ndi mugolokosensa kati mugolokosensa guno omuti we ate nangu nakagula kyamufunya n'omukisa ono emugolokosensa guno omugolosensa gogushuka bajjajja nabo baafuuka bafere lwaki akubuulira ekika ky'omuti nga tomanyi nawawe gumera kati alinayo omugolokoseesa osooka n'owulira ekigambo okuseesa gwe n'omanya ebizinensi yakuseesa museesa kati ekalya guno gw'omugoloseesa gukolera ddala
Lugayo, oboro zo bo majina bunyina otumanji balogera. Okitegedde? Kati kashuka mu kamitwale meka? Kamitwale 5. Ye twatulese emitwale 5. Ngeje mtwale 5 gitulese jaji. Kwe kulineza okuzimba. Nedda Sabo. Amazimba. Baagala kuzimba Sabo. Ebyabalogose ne mbeera ng'omwana agenze ku ssomero. Nedda Sabo. Mujja kuzimba. N'asasula school fees. Bw'amala okusasula school fees. Ate n'abanga alina n'okuleeteza obuzimbi. Kola nga luli musindike. Jajja tujja kudda naye kasooka tukole tukola omugolokose. Naye omugolokose eso. Omugolokose ennyama kusiiga mu nnyama ne Kakati munnange oluvannyuma nga tujja tudda erudda. Waliwo ali wano awandiika eby'abato. Atudde n'akasawo ke. Abirowoozaamu ndagaye Mukiibi mmere oligino nemuzi. Kati tuba tuli omusajja mukulu nga tayingidde. Gwe ndi oyenga nfuufu nedda. N'ekiki. Kati naye mukazi gwe wabaaki. Yatuukayo mba n'ebuyombi. Mazimu nga. Gwe waleeta obuzibu okimanyi bulungi nnyo naawe oli awo weotagala butagazi. Kati wamwe tebakuganye. Kati nno tonnangira. Olega oleeta olutalo omutandisa okwerogaluga mugenda musaba mulwanira mu mayembe omutandika okundoga bwe nalimba kwana nasooka baloga etogera byamayembe bajja tuulira amazima kati owulidde nze omukazi oyo yansobera banna omukazi yanadde akimanyi nti tetulina kulwana wenyini gwenyini buli kimu gwe buli kimu aleeta obuzibu omukazi egaatera era toyala kutereera owaye lwakuba yansinga otuyise basiru omukazi yenyini yajja na kaakati ekintu ekiriwo embeera eno erabika okuba nteteredde gye balina okuleka ne batereeza gwenze kankubuulire bw'otolekera olugezigezi olwogwo gundi ojja kubona ate omusajja kasita akizuula nti ne mukuba ne munzijamu erinnyo kale sikyasobola dde okumwenya takyasobola kumwenya aginika buginisi ekyo ekintu kyegendereze nnyo nga nkukyaye kkiriza nti era kulaza sikyasobola fujjo ebyo ebintu byokola nze ngenda kukuvaako munange tonvaako naddawe waka sikyasobola kuddeyo taata yangobye kale okimanyi tolina gyosobola kudandwadde n'empisa bwewa okimanyi tosobola kudda wammwe lwaki toba n'empisa omanyi omusajja alina abakazi babiri ate oleeta bulesi mulwana kati bwe mulwana nenvaawo nedda ekituufu abakazi bayinza okulabika nti ne beekuba ne beeyuza naye nga gwe beeyuliza waali awo ne mwekyawa n'onoba n'ogenda naye nga ye gwe ogenze ate nga gwonobyeko omuleseewo kati oba gwe oba oli muloosi kati wuyo bangaye simanyi oli mbuto simanyi nakwekakasa oba ogenda okwetegereza ali lubuto cyane banga liseewo bannange weerabidde amangu ayagala lwegaana manya ndyandi lwange lulwo naawe bannange twaleere busumbuyi mukazi wafuuka musumbuyi busumbiro kyategeri kusumbwa busumbuyi gundi gwegendereze gwe ebintu ebyo nja kukuba era lunaku lumu ndi kujjamu omumironzi tugende jjukira ettaka eweewaka yabadde alitunze nno litunda nga taagala ono akomewo oba agenda okudda ng'oli yavaawo kati yamutwala ate nno gye yaguze wapya nga tamuleeta ewapya we yaguze ate oli bamugulira wano mutegeeza nti tajja kuddamu kulaba kwoli kati tuba tuli awo jangu oli aba bannange mukwano oli otya mukwano yingira munda kati eyo nga tuvaayo kati nga tujja tudde erudda kwa adiweya kati tuba tuli awo mukyala adiweya aba ali wano ekitundu kigamba ki ngono tayingiddeewo bebawola ssente kati ono mukujja mulabanga kasitoma nkaini oli bulungi kakati nze kati nga mugamu nembadde nzize omanyi nga njagala kubuuza omanyi ffe tuwola ssente bagiyita bwe katagira batemasta balina kampuni gye bayita katayira balina katayira partnership olaba tuwola ssente zonna z'oba oyagala kati bo banoonya bano bayinza okuleka ne bawola akajja
tuyinza okuwa milioni 2 mpaka ku 10 noyongera mu bizinensi yo aganze seewola munange bizinensi eyange bweri bwenjagala akatono kenfissa tenkanya nengejesa bizinensi mpola tetugenda kuteeka ku pressure mukwano ffe tuwola bulungi ng'amwegayirira naye ennaku zino edda abantu nga banoonyanga bebawola nga tebabalaba ababawola naye olwaleero abawola be bajja banoonya be bawola weewunya ensi weetuuse munange ono yali mu buufu nanze saagala bintu byakwewola ebyo ono ye yagaana kanigamuga kadi kani oba nkuwe bizinensi kaadi ono bwe yagala okwewola tomanya ebyokwewola nedda saagala kwewola buli we balaba awali bizinensi ennene balaba kingijja naye akatukuwola ogule paasi endala n'ebyuma ebyoza engoyi kadi wolemerera osasula batwala makooti g'abakasita bagatwala n'osooka ogwa mu buzibu kati ogenda okudda eno efamire etabuse wangamba omukazi omutyayi wange nze nange sitegedde ototegedde eki toyina byogenda kunimbalimba oyinza otya okunimba wangamba nti eri watunzeeyo omukazi aleme kumanya gye tulaze kati oyo omulezi omukazi ali lubuto nze kyekisinza okunsobera amanyi si kirungi ne mu kika kyeffe bakiŋŋana oguba omukazi ali lubuto wandimufunidde omuzigo omanye omukazi bw'abeera ng'alina w'alina emaali n'amanya mukazi munne nti agiriko alabanga kumuyingirira nze nteese bw'olabanga nze omubibu kati mama ejo ekiri omanya apoloota kisenge kye mama malayika kiri ekisenge kye tuba tumuwa oyo omukazi tumuwa ekiri ekisenge ky'abagenyi neme kuyingirayo era weebwe tukimuwa siyingirayo mbamanya nyingira mu kyaffe kyokka ere tumukuumireeyo mpaazaala agende owulidde ndayira mu katonda okulya enkoko ensiike agende naye nno se omuntu alayira okulya enkoko ensiike taba mwangu kuye kikazi kyatula kikabizza nakola ki ekiki jangu omwe ku butunda ogambye eki yoyo gwogambye gweza osuula mu kisenge sirina kyeŋŋambye nze ŋŋambye bugambi tugende wamma kati tuddako ewabawola n'abeewozi tugenda maaso kisoboka mwalibadde wakiri mukubira mukama wamwe ne mumubuulira ku mbeera eno gyendi ne mugyongerayo kokka ennaku eno kampani ono bamuwola essente bwe bamala omuwola essente basooka musudiya nga bagenda ozimuwola bakusudiya ne bagaweewole era tetubanja nnyo tetukuteeka ku pulesa naye babeere eno bafuuyirira kagalo ze bakuwola oleme kusasula omusingo gwe wateeke gwe baba batwala bwe kye babiira babala kati mukazi wattu akomyewo ayagala abe nga bamwongera ku budde akasente kabuze sekyewa gonzaga oligino nemuzi nedda ekintu kyokulwayo twagaa mwezi gumu bwe tukwongera omulala zikiba kirala bakozesa endagaano ng'egamba omwezi we gugwerako nga tonnasasula oba tokyabanja mubulire bwe kibeera ddawa atisi ne twongerayo wiiki nga 2 nonoonyezaamu sente n'obinunula byonna omulundi gumu ne kati tukuyambire ku kimazima ddala toyinayo omusingo omulala kati wulira kye bagamba okumwongerayo akabanga alina leeta omusingo omulala bw'oba oyagala bakwongerayo sabbiiti 2 ng'oleetayo omusingo ng'ogamba nsimbyewo oba epoloti yange ey'egindi endala ngenda noonya sente mu sabbiiti 2 zonna mbe nga nzibawa then obe nga tokyabanjibwa ekyo kintu kitono nnyo genda onoolube nga tulaba bakati sente tulabika omanyi nti abadde agenda kumalayo bbanga najja abagambe nti bamwongereyoko ennaku ebbanga sabbiiti nga 2 nga lwoni ennaku ze bamuwa zibulako nnaku 2 ziggweko kati ogenda okudda eno waliwo omulalwa bannange jjajja tulagirire wooli sajja atabusa ali wano akema akekema alimu olume akabanga akame ali wano akabanga baana bato omanyi baana bato buli lunaku buli mwana omuto akaboowa munyweze
Omuntu agamba ni corona numa otegeera ki? Corona si kunyiza kwokka. Tugenda maaso. Mukwano mbadde nsaba onyambe. Kakati munange omukyala tumusanga. Sebo ki? Ali mu mbeera emutabukidde. Twalo nga abiri njaga ku. Ayagala kwewula ssente. Nze atali mukwano gwatandika ntyo ku. Omanyi amabanja baba kubanja otandikwa n'oggwe eddalu. Buli gw'osanga omwewolako. Iye kakati ate kyetaagisa kubeera mukwano gwo kiri awo. Sajja gezaako okunyamba mitwalo abiri. Genda mu bamanerenda. Bannange bamanerenda. Etabwezze. Kale tewali buzibu kale. Efirimu egenda mu maaso. Ayagala kwewula asasula amabanja. Eno nno abawozi baabano. Mr. Kanyankole. Wandinyabo. Katuba tuli awo Kanyankole nga tayingira. Business eno yose bemanyi okukola loosi. Bulungi nnyo. Girabaleko. Omwezi gwe mwampa. Business emanyi okukola loosi. Era sente nzireese. Ogenda okwetegereza. Ate olowooza omwezi gumu ogutwala bbanga ki? Nava wano zambye 22. Saa 22 leero okebera. Ate kyerabagaddeko sente zamwe zirina omukisa buli kyembadde nkwatako nga kikola ki nga kyonna kisaala sente. Naye Mr. Kanyankole. Mukama wange abadde taliiwo. Ate Kanyankole azizza sente. Sente ezo kuba eyazimuwola n'atyamu. Eyakuwola bw'omusasula naddala ng'aliwo omusingo oba omukoze bubi. Sente mbadde nzireese munnange mbe nga kintu kino ate sente zammwe nzaagadde nnyo kuba munnange wozeewola zikolerawo. sente ezo genda nazo. Katonda yamugaba boosi taliiwo. Nga waali. Ojja kuzikomya omugaga nga waali. Sawa 5. Nja kubanga njagala bya. Ono sente azizize. Sigala bulu. Kyasinga okwagala ennaku z'omwezi ziyitemu. Kati musajja atubamuzanyeemu ku 2 tamanyi. Bamugamba agende. Nange. Nituka tunakola tutya abantu sente bwe bazitwala bazizza. Omuntu agenda kukola atya. Efirimu egenda maaso. Tukoze tutya ya Rabbi Mungu. Okitege ate singa kiwasooka n'okukola ne luli yali singa embeera etambula bulungi naye wasooka n'ofuuka ekizibu. Kati ogenda okwetegereza. Bannange ssebo olyeno weeweeta waŋŋambye otya. Yitawo wano mangu. Pitako. Eno ennyumba yange gira amajja kuyomba gira nga temunnatandika. Towulira. Gira takukuba. Radio Rebel. Kanange mpeweeta. Ate kati kweweeta osanze tu. Nedda mpeweeta ngoli wadde omweweeta munnange. Nze sima. Naye mukazi gwe naye naawe olemesa banno obulala. Kale ngenda mukweweetera empi. Ate abakazi ab'olukaali obalabirawo. Efirimu egenda maaso. Abakazi ab'olukaali munnange ate kukiki ku ofiisi ogalawo saawa zino olutuba tukola. Ono tava kutambula. Agenda okudda boosi nga yalinze dda. Kani nga mugaa twafunye edda obuzibu. Omusajja sente abadde azikomezzaawo. Kannange. Omusajja sente azikomezzaawo nga n'ennaku ziggwako nkya. Kyobora tuba tulina okuggalawo ofiisi abakomyawo sente ne batatusanga. Tutere tubeegaane mbu tebaazidiza mu budde. Kolaki byatusinge. Ne kati bannange tugenda kukola tutya kuba bano baali amuwola musajja n'ettaka badde atandise okwagala okutunda ekyapa batandise dda otema ettaka batunde. Katugenda kikola tutya ekintu kino omusajja wakomyawo sente. Nankolo ono sente azijje. Naye omusajja ono sente ayanguye nnyo sente okuzizza. Tuyina baako ekintu kye tukola nga kya bwangu. Owulidde? Bakasitoma b'amukubo. Abamukubo bano bananyangwira. Ulida.
owuliriza bulungi ate njagala obeeremu weebeereremu kiteke efirimu egenda maaso ofiisi nga sikugambye tambula ogende pozi nekirala ka transport ako nawe ebintu bya transport byakunda byekimanyi tetukoze ate ompoleza bya sente tewali soka okwata webale bebi zino nazinywamu akatonda kati kwatawulireko n'akatunda mu kkubo onywa akatunda naawe ate ekiro nkulabemu saagala abakozi babigulira mukama waabwe bati waliwo obuzibu apaana kati mune tugenda okuddako eno nkulinze nga sikulaba naye jukira omusajja agambye nti balina okufuna abantu be balina okuleka ne bapoluuta balina okupoluuta abantu abalina okwewola leero bimanyi kale sitati nze na bizinesi mbadde njagala tufune ekibiina sorry tufune kampuni ekuwola sente okole ekivuyo kaakati omukyalo ono yalina ate enkolagano enjawulo ne musapyano era ng'agamba kyalina okuleka ni akola alina kyagala amusomeremu ne tudde ewaaba aleese omulalo ewa jjajja byalugaba Paul bannange bamuloza akasiniko aliko omubeera ombeba kiki efirimu egenda maaso n'abaana ku kyalo era bamulabira bagana kumutabusa ali wano awema buwemi ati ali wano awema buwemi ati embuzi emwambulula otegedde balina mwambuluza mbuzi jjajja tetuyinaawo mbuzi mutwale bwe mba temuyina mbuzi mutwale ali wano awema buwemi awema buwemi bamuloza akasiniko jjajja nga anuuna ekitambo bajjajja yakikwata kitambo ekitambo anaterera abadde ki ekitambo batankudde kitankule basi sebo jjajja anaterera ono piki yange eriwo kirogo tomanyi kikubadde funikira muli ebinnyo ate kakano otandise okuvuma omanye ekyakulozeza tobanga bakulogedde kuvuma agenda okudda engulu nga musibe sebo kajjajja kakola kalinamu kajjajja lwaki mwantadeko egyo embuzi kigendererwa ki mubadde munkabira ki gwomanyiwo obadde oli omanyi kyobaddeko nakuba omuntu okuyombera wano kasino sikumanya manyi wakoze ku kyalo ekyo kiwadde yagala mbuzi yange ate mwangu mwamukola jjajja agamuyina kuleeta mbuzi ebyokubajjanjaba nga temuleeta mbuzi zaffe mujja kutuwulira efirimu egenda maaso ate mwana wano wezize boyi ensaba obusabya ajjampe kajjasigena kati musapyano nga tebamuleeta bamuwole sente kakati musapyano yali muyimbi buli omu akuyiteko naganze gwe totya bebi njagala weewole sente okube hiiti bannange nno oluusi okuyimba hiiti tekiva mu sente
abantu abamu bayimba oluyimba ne lugaana okukola era naluteekamu sente nyinyi olupromotinga naye ne lutakola n'oluyimba olulungi nalwo lupromotingika ngenda okukuba ekisaawe enzo kati ngenda tegeka bisaawe wulira ekizibu ekibeera ku muyimbi bw'afuna eyamusudiya yeeraba nga yesita kati musapyano kasita yatandika okugula obugaali maaso buno ye n'alinda esswagali n'amusangayo esswaga lyanoonya era wakabi kyaliko mbadde njagala oluyimba lwebadde oyita musemayanga singa bikinze lwankubye mbadde njagala olunziakampa ali wano omuwala amusudiya tamanyi nti omuwala bosi we yamugamba agenda anoonya abukuula ulira musapyano nekirala abantu abamu abatamanyi kuyimba naye nga bwekimugamba afuuka empologoma abajja kulya buli tuba tuli awo genda okwetegereza omugaga ayingiddewo gyokimuwe ekitanda kitufunziza ofiisi yafuuka ya bitanda sente ozimusonyiwe bajja beeyogeza nolowooza bakisa boosi ono mwami gwe nagamba webale kujjako mwana sitole kibuladi mwana yambaye mwana kulinza nti bebe mwana demu ono yaŋŋambye andiriddemu anti mwana naŋŋamba nti simanyi mwana mukimansira ne mukimansulira kati nange mbadde nze mwana mukimansire n'omukozi wange ono webali mukuma bulungi mukama wange ate ayinayo nekana akapya ka ulira bakusudiya nsapyano ayina emmotoka era emmoloka nsapyano gy'alina gye baagala wali abe ng'aleka kaadi omusajja ayinza okuŋŋanya obumoloka bwa banne nga yakuwoze miliyoni ng'omusinga mmotoka kati ekikulu gwe totwala mmotoka oba emmotoka si gye balekayo kaadi gwe n'otwala emmotoka kati gweoba ovuga nga tomanyi nti bakwazisi era bwe nawulidde nti ekintu kyo kyamaanyi bakusudiya kati music oyo kyetaaga n'omupromotinga nnyo esente ziyambako nnyo mu promotioni kyobula ffe ku byesente tuba weetulye tulaka tukuwe sente naawe obenga weepromotinga ekintu kino obenga okithabagazemba okuyingira miliyoni ngezi ekintu kinyume bampe miliyoni 2 njaziza nga amaze osabula namboole wali ogitimbyeko ne wabula wajjayo ninge oba onagenda zikuleetera miliyoni zo 15 ogenda okuba erugogo n'ensi eyanamirire bwe bati abayimbi bwe bagenda mbamanelendas ne beewola sente otegeka ebivvulu n'owulira enkya ndiguni bamubanja tambula ngoberere obala mutwalo sho eggwa mukaaga ogw'ekiro n'omanya weziwerera 3 oba ogaggawadde ziweera ssaawa 4 nga baliwo waabakasooka okujja bakugamba tusaba tusalirako nga bye basoose bagamba tusalireko genda kuka baggwe n'obwo obuviiri ojja bukumamu muliro ng'entambi za stove kakati munnange nga tuddako wa musajja mukulu yuno atimu ayina gwasanze wekweka jangu kati emisinde gyaki bwe nali nkola nga ali todduka ojust mbadde nze kwetereza ovudde kanga tewetereza mbadde nabyendaba wano just mutuufu nnyo siina sente naye lwaki musajja gwo malako emirembe sente zange wenali nzikwawo wenali kwa sente leeta sente ompe bannange mbadde nsaba okwata empola ekintu kino mpa gano ge bayita amataayi namulekera esaati muddusi omubanja 200 ate otwala saati yakakaaga bwe muba mu kooti n'akuwoza ndi omukazi yannyambula sapyano ng'ayengera wow kyekyo
ayingiddewo ayingiddewo Sasa umeniita lakini sijapenda. Nimefika hapa muda mrefu na kusubiri ufike. Umeniambia una contact. Nataka uniambie unanipa ya shingapi, unataka rangi gani, unataka watoto wangapi ambao wataweza kuchezea. Kakati mutakone engeri gye kiri nti yabadde ayina sho gyagala okulekani ategeka. Era wetwogerera atandise okunoonya bobokabokaboka abayimbi, atandise okufuna abayimbi okuva ebweru. Aleteddemu n'abana Kenya. Era ogaba ssente mmeka abayimbi bebe balina okuba kubanga ekikwewoza omuyimbi bw'akola sho n'abanga yategese kitegeeza abayimbi banne yaba alina obbasasula. Kati waliwo n'abaswayiri baabano. Kakati mbadde era ntunula mbutuufu siri musanyufu ate lwaki nga neebuuza kiki ekyakutuukako era mbadde ndi mu prosesi ya kooti. Kati omusajja bwe yajja ate nkuwabira tomanyi kyo twakuwabidde olina okuleka musajja ati bwe yajja ne tulyoka tugamba okomyewo sente n'otaziza mu budde bannange sente nazireetanga temuliiwo mamanya nga tutoliiwo muwala naŋŋamba mbu simanyi tajja zirisiivinga yakujja kutwala wantu era tugenda twala ettaka ebyo byowooza simanyi wazireetanga ne tuliiwo baaba ebyo oli ku bibyo mwattu pakati sente nyingi ne tukuwa sente nobanga bannange mwaŋŋamba ennaku z'omwezi nga 22 sente nzireete najja 21 omuwala naŋŋamba tuliiwo kyekiraga nali siriiwo sente mwagala kutubba bubbi kintu kifudde kyakutubba bubbi toddamu kwogera kigambo kyonna gundi gwe nkulabye oli mubbi banne naleeta sente kweni zewaleeta ziriwa sente wagawa zireeta zandibadde weziri tasobola kulesiivinga sente nga kutoliiwo yaŋŋamba alina kulinda siginechayo lengera omusajja bwe yeefuulira munne banaye mwegendereza ensi eno abantu bafuuka ensono ku sente kanyankola eza nonangira obubbi ekigambo kyogera kinene nnyo tokiddamu era ekyo weyagala kunziba ggwe kati nkuwadde ennakwezi ng'ovudde mu ttaka lyange ettaka balitutte leeta ekyapa kyange ate ekyende tewazireta ekyapa njikuwa bakireko ekyapa gwali musingo leeta ekyapa leeta ekyapa ojja kuleeta ekyapa nze nkubuulira ogenda kukiraga ekyapa ojja kukireeta ekyo kyo ngenda okukulaga nakyusa olulimi nweno kyakunteera ninja kuteera koka tonkwatirira tontogatoga ojja kundaba nze kyapa ekyange ngenda nakyo ozanya n'okuzanya amazima katonda mugulu olulimi lwakyuse emaali ereetera abantu ekyuka olulimi fuluma ebweru onsindika oli mubbi n'oli omushuma jakukukuba tofaayo kale ekyo bakyosazeewo ssebo kwagala kunziba ogenda kitegeera genda kitegeera ggwe oyagala kunkuba towewera sendeza kikulema okuza genderi kisira obubbi bwammwe ojja kulemewewola nawe ojja kulemewewola kisirani ggwe obubbi obukujjudde ojja kuba natanyoko ekibbi ekisiba obubbi obukijjudde ne mugamba sina transport yanzizaayo naŋŋamba tofayo bajjajja bagenda kuwerekera kati bakuwadde ki ndabadde naakatuuka ku kkubo nenonda emitwalo eki mwana gwolimba naawe sikulimba kati gwe transport menga ogendayo transport omutwalo ono bamugiisizza kiboga kati tugendayo ddi ne bwogamba saawa eno tusobola okugenda Suzana bamugiisizza gende ku Mande kale tekirina buzibu nze wendi kyembayitidde kino kaakati no nga tusooka tudde wakasa piano
amaze okuleka ndi ayita abayimbi bonna abayimbi bonna bonna abayise simanyi tubamunanyirizawo tugiteekewa bebuzaako ekyo simanyi nga butunakyogera ayagala kuleka ndi boorganizinga ekivvulu ekivvulu tukikoleddewa Sapyano yagala okutegeka kati mbadde mbuuza otugiteeka ku freedom zeyi Walubanga nga gwe sinza kusaako kati baagala ne Walubanga abeeyo Walubanga omanyi Walubanga wakadongo kamu gwena okola otya ekintu luli kali wakikuba ekituufu okola bulungi Walubanga ye n'enteesa ye waalu kati kulinako omuyimbi nga nso naye kati kino leero kootaddeko nze omuyimbi omunene Walubanga ogenda kulaba ssente ekintu kyobadde okitaddeyo Walubanga yawanika dde ebbango kuba ye muyimbi wa kadongo kamu mpulira bakuba ennyimba zo naga mpulira nnyo kuba munaye wemba ku TV ennyimba zo bazikuba naye nga naffe tumanye effe ng'abayimbi abakadongo kamu ale naffe abantu batwagala nnyo wadde ennyimba zaffe tezitera kukubwakubwa nnyo ku TV basala ku busidi buno bassa ku kadi yewuliremu mpola eri bateekako zange nazo oyo moshiri ye moshiri Walubanga nga yeekubira obulanga ng'atandika kwesudiya kyembadde njagala kadi ekiriwo era woba obutegeka ebipande ebyokutimba olina okulabika ndi ekya Walubanga nze munene olina okunteeka ku kifaananyi nga ndi munene omanye ebyabayimbi abo gwe bateeka ku posita nga agezze ennyo yaba omunene ku sheeyo kati njaga naye no ssebo n'abayimbi balina ebizibu byotalabanga nze okusinziira nga bwendaba kiba kyetaagisa bateeseza kivvulu emitwalo 2 ordinary kakati abawansi tujja basaba 2 beeteesaamu sente meka zaba balina okusaba abantu ja ku podium zikola waliwo ab'emmeeza ennene waliwo ab'emmeeza abanene ababede ne wabawo ne bali ba ordinary abawansi abawagizi bange banene mubanga abanzisa kiba kyetaaga banne nze temuteeka ku ssente ezo kati nze Walubanga ndi wa bbeeyi abawagizi abange bw'ogenda n'osaba akasente aka katini ate oba ompisizaamu amaaso kati nga bamubuuza Walubanga oyagala kuteekayo ssente mmeka bantu babadde bandibadde ku 5 abayimbi abamu no si bangu banne bagamba ordinary ebe ku mitwalo 2 waliwo VIP ne very VIP ekintu kino ekya kadi very VIP eyo yesaanamu kuba aba ba mitwalo obanga 10 kuba waliwo n'emmeeza eyakakadde Walubanga bagamba kyetaaga emmeeza neba ku miliyoni 10 n'oteeka ku gundi okuyingira ordinary emitwalo nga 5 n'ekintu kino mba mukitadde wansi okiyisa ku freedom fist okiwanika okitera ku freedom city abayimbi b'Uganda mwabatirisi ekitono ennyo tugiwa emitwalo nga 10 kino ekintu tunoonya audience yadayina hit yagenda ku podium wali podium akagikasukako katinatandikira ku ezo ziba tezinzise mzee Walubanga kati bwe tubanga basazeewo 2 ku 5 kiri fine tujatambulirawo tusobole okuba n'abantu abangi okisiimye tambulirawo kati ekintu kino ekya media bulango biki bipande biki wakikozeeko byonna bwambadde njagala manyiwa wentandikira naye ate ensinga okwagala ono space jojo mulaba njagala omwana olina okuweebuzaabuza njagala tukolerera so ffenna wano egenje tugenda okukola omwana oba abayimbi b'Uganda mwabaki mwagala kugira mu butaala oyagala tukusitule busuuzi paka wakyangu kwotule waweeragangoddayo naye kyandi ono Kasapyano kyaliko ffe Sapyano nze gwe kimanyi gwe nze gwe tonzanyisa tompisa mu maaso Kasapyano muyimbi nnyombu era Kasapyano abeera ku posita abantu tebajja buziba bula beekulungulula bwekulunguluzi tunyonyole tubadde tumaliriza nga ate nga nawo kadi baagala kulayika ndi baddamu okuyitiramu Kasapyano kuba alayika tabaddeewo nga bagenda maaso n'okwogera mu kino efirimu egenda maaso kyemani kyaddondo kitegeera
bagala kuba kyaddondo lagibe emitwalo 2 emitwalo 5 VIP 5 ordinary 2 emeza akakadde VIP very VIP 10 tulina oteekawo sente zitakalubirize bantu kulekani basasula bantu oyinza bagamba sente ne badduka buddusi ekintu ekyo si kirungi owulidde yosegera olina okukeeranga anotadde mukeera wa mwana oyita nnyo kabejja naye nga kyemanyi tukeerenga ffenna efirimu egenda maaso twagala tulabe ludda wajja ebiggwera byebyo kati ndowooza kiba kiweddaawo bali mu kubaganya kati nga tujja tudda mu bajjajja kati ogwe muti kakati kyogenda okukola ogenda tutaka ku matu y'ebbeere osiigeko ogwo muti kati mugendanga mu nsonga zammwe ebbeere limu n'omutima gutya jjajja agaba eddagala omwami we aba atagalatagala ng'alaba ebbali omuteera omuti ku bbeere waalikonerako omudomo bw'ati taddamu kulaba balala vawano kale jjajja ez'obuzimbi ziizo oleeta ez'ebigali n'ez'obuzimbi bw'omala okuleeta ez'ebigali ng'oleeta n'ez'obuzimbi oyo awedde jjajja kati nze ekizibu kye nnina omusajja abasajja bagenda ne bampola sente nenzibaddiza ate kati sente essaawa eno esente nzibawa bagamba tebaagala kulekani sente banziriza ekyapa kyange jjajja kwe kujja akeberemu kikizanga wano kundoga azirina sente nazimutwalira ku lunaku olwo lwennyini okiwulira jjajja nesangayo omuwala sekuritale we nemubuuza omukulu alirudda taliiwo ntasobola kuresivinga sente ntoli amala kusaako omukono jjajja nyamba wagenda bana abawula nosinga ekiraba kyekyo kyennyini kakati wasinga ennaku ndaba zayitako zizino sakeerewa jjajja naliwo kwolwo lunaku jjajja zayitako kyogamba sikiraba nsonyiwa jjajja kituufu naye nga kiri bwe kiti bwe natuuka oli nga taliiwo ngenda okuddayo agamba tete oludde ennaku zaggwako nabo tebaliiwo bo nga tebaliiwo kunaku natwala sente olutaliiwo ekyo kyangu takyengera mukola kamukurogere gokola ki wano kanyankola olabye obulogo bwo waleeta sente zange wano kundoga kaakani aba akyali mu ssabo gwe yazze okuloganga naye azze muloga 15 wano wetugenda okutandikira ekyokubiri nange twetulaba Sida mu ssabo nate nga lijjo Emmy nze badde nkwereza zigenda mwe mukenga bulijjo ge maka g'ebina Uganda tubagala nnyo mwenna babyagala